Robert Bijirwa ow'emyaka 35 ng'atunda nnyama ekabalagala agamba nti atandise kaweefube okukungaanya kadde kamu n'ekitundu wakati w'omwezi guno ne Desemba addeyo mu kyalo gy'azaalwa Semba buli akolera eyo kubanga embeera ya Kampala egaanye. Nina mayindi y'okutrekinga enzire waffe mu kyalo. Wembeera eriwo Kampala ekalubye nyama tetambula abantu tebakyagirya kuba abantu tebalina ssente. Mutagamba yagulanga kilo 5 kati agula kilo 1. Ono gwe tusanze ku ssaawa 8 ogw'emisana atubulidde nti kiro 26 ze yasuubudde mu Lufula abadde tannatundako yadde n'emu okuggyako okutunda ku eyo gye yasuziza mu firiigi. Ente ng'eri tezibaayo abantu bakosebwa bana bagunde batransport abazijja eri mu kyalo n'abasuuzi bennyini tuuse mu bakugamba kati embuzi yagiranga ku mutwalo okuva eri mu kyalo okutuuka mu Lufula we tusuubula. Embuzi yagiranga ku nusu 15 kati eri mu mutwalo 11 kubanga etuuka ku Lufula. Ekirala agamba abaguzi be yalinanga naddala abavanga ewala tebakyajja olw'ebisale by'entambula okulinnya. Neginasusiza yonna ekyaliwo okwesa amasannyalaze mangi nina okulya nina okunywa. Buli mafuta bwe geeyongera okulinnya n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya n'abantu okukendeeza ku bimu ku bintu bye basaasaanyizangako ensimbi nga n'ennyama mw'ogitwalidde. Obeerawo ku stage kuva ku makya n'akakola nga mutwalo gumu n'ekitundu. Bw'olyako ekyemisana kitegeeza ewaka togenda genda ina kantu. Abewaka nabo benjali baluma naye house rent n'eyokubula. Nkitunuulira nga nange simanyi wansi gye tulaza. Simanyi oba gavumenti etulowoozaako oba tekyatulowoozaako kati ffe balinga be baavaako. Ng'omwami ono abavuzi bangi ebidduka byabwe bisikira ku nguudo ekiraga nti tebakyonya mafuta mangi nga bwe gwali ng'ebbeeyi yaago ekyali wansi. Olw'ensonga nze gye nteesa nti amafuta gakkeko wansi na buli kimu kiyinza okukkako wansi. We butuukidde olwaleero nga lita y'amafuta ga petro mu bitundu ebisinga mu Kampala eyingira siringi 660 ate nga mu bitundu ebirala kumpi lita eri wakati wa 7 n'akanaana. Newankubadde abangi essuubi balirina mu gavumenti, Ministry y'amasannyalaze n'obugaga obw'ensibo egamba emiwendo egiriwo gyegyo okwetooloola ensi yonna ng'essira balitadde ku kulaba nga amafuta gasigala gayingira mu ggwanga okwewala ebbula lyago. The Ugandan consumers should not worry. The supply routes are open and the prices we have today are still very competitive. Naye kati kye tusobola okukola kwe kulaba nti akatale tekaliimu ebyo ebiteetaagisa ebintu ebiviirako emiwendo okulinnya nga biva wano mu Uganda. N'ekirala okulaba nti amafuta ge tufuna tegakendeera mu bungi. Kuba buli lwe gakendeera bano abagatunda bafuna bakukozesa ng'omukisa okuwambusa bbeeyi. Omwogezi wa Ministry eno Solomon Muyita ategeezezza nti gavumenti tesobola kuyingira mu nsonga za bbeeyi y'amafuta okuggyako nga bakizudde nti kampuni ezigatunda zipaaluusizza emiwendo okufuna amagoba amangi kyagamba nti tekinnabaawo. Ebbeeyi y'amafuta ejja kukanga ne katale k'ensi yonna katandise okukka. Kye tugezaako okwewala ssaawa eno nti bbeeyi gye bagulirako ogattako amagoba ge tusuubira nti ge balina okuggyako ate tetwagala bayitewo awo we bandikomye. Okwewala ebbula Muyita agamba gavumenti etadde essira ku kuyingiza amafuta ng'eyita ku mwalo gw'e Dar es Salaam e Tanzania newankubadde wala aboogerageranya ne Mombasa. Amafuta agayingira ku mwalo guno Ministry egamba geeyongedde ebitundu 2 ku 100 era gatunuuliddwa nnyo singa akalulu akabindabinde Kenya tekagwa mu mirembe. Tulina n'omukisa nti ate Kenya yakola ne pipeline oba omuddumu gutuukira ddala awo Ekisumu kumpi n'ensalo zaffe ne Eldoret. Omuddumu ogwo gutuyamba nti eri munda mu Kenya wabaayo obuvuyo birole tebyetaaga kugendera ddala eri munda. Naye singa Kenya yonna efuna obuzibu oluguudo lw'e Tanzania lujja kuba lutuyamba. Ate tukyalina essuubi nti n'oluguudo olw'oku mazzi ku Lake Victoria nalwo lunaatera otandika. Ebirala bye bakola kuliko okufuba okulaba nti amaterekero g'amafuta omuli ery'ejjinja ssaako ery'obwannannyini erizimbibwa e Sseguku gabeeramu amafuta ssaako buli kampuni y'amafuta okubeera n'amafuta mu materekero gaayo agazitwala ennaku 10 nga gali mu masundiro togabaze. Ebbeeyi y'amafuta esalibwawo ku mutendera gwa nsi yonna era emiwendo okwekanama kikyali kizibu mu nsi zonna nga bakissa ku muggalo ogwaliwo n'olutalo lwa Russia ne Ukraine.